ya aliko tuyambe ekintu kimu osharinge busharinge aliko kola ekintu kimu tuyambe osharinge busharinge buli atuse sharinga buli atuse sharinga buli atuse sharinga buli atuse tuyambe ekintu kimu sharinga busharinge sharinga busharinge sharinga busharinge tuli live kasese tuli live kasese tuli live kasese atuse sharinga busharinge atuse sharinga busharinge atuse sharinga busharinge tuli live kasese tuli live kasese tuli live kasese tuli live kasese buli atuse tuyambe okole ekintu kimu yes sharinga busharinge yes sharinga busharinge buli atuse sharinga busharinge buli atuse sharinga busharinge tuli kasese live laba esanyu iliye kasese laba esanyu iliye kasese hizi ekisenze Robert Kyagulanyi Center mu webale kujja tuli kasese live laba esanyu iliye kasese ikugambye ono yajja yalema buli atuse sharinga video sharinga video sharinga video sharinga video tuli kasese live tuli kasese live buli atuse sharinga 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 bambi temube na mutima mubi muteke ko share buli atuse yagaliza muno osharinge tuli kasese live buli atuse tuyambe okole ekintu kimu osharinge hizi ekisense Robert Kyagulanyi Center mu uwebale kujja buli atuka kole ekintu kimu sharinga busharinge buli atuse sharinga busharinge buli atuse kola ekintu kimu teka ko share tuli kasese live tuli kasese live tuli kasese live tuli kasese live laba esanyu eliri ekasese laba esanyu eliri ekasese muganda wange aliko nkugamba kola ekintu kimu sharinga busharinge buli atuse kola ekintu kimu sharinga busharinge tuli kasese live tuli kasese live tuli kasese live buli atuse tuyambe ekintu kimu yes teka ko share buli atuse buli atuse kola ekintu kimu muganda wange teka ko share eno kasese nkugambye hizi excellence Robert Kyagulanyi Center mu president w'eggwanga president ow'ekumi president ow'ekumi president ow'ekumi president w'eggwanga Uganda his excellence Robert Kyagulanyi Center mu tata webale kujja eno kasese yaffe eno kasese yaffe kola ekintu kimu atuse tekako otesi share buli atuse kola ekintu kimu tekako otesi share his excellence Robert Kyagulanyi Center mu president ow'eggwanga Uganda tata buli atuse kola ekintu kimu tekako otesi share buli atuse kola ekintu kimu tekako otesi share His Excellence Robert Kyagulanyi Center mu president ow'ekumi tata webale kujja hello hello
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President ow'ekkumi, tuli Kasese, tuli n'omukulembeze Honorable Bajjo Jackson, tuli ne Honorable Bajjo Jackson, tuli ne Honorable Bajjo Jackson. Aliko okugamba kola ekintu kimu, tekako obutesi share, aliko sharinga, tuli Kasese live, Kasese uma, kali wange wena aliyeyo okugamba ekintu kimu, nti Kasese yongayo, Kasese eri ku fire, oli ne Bobirasi ku kamera, nkugambye abantu bagamba nti eno Kasese abantu bagamba nti Museveni talina kyogamba abantu kati tuli Kasese live, Bobirasi ku kamera, tuli Kasese live, buli atuuse sharinga temuwera. Njagala abantu, njagala wanuke kati, buli atuuse tuyambe okole ekintu kimu, just kateeko ku butesi share, buli atuuka tole mu town Kasese. Naye nkugambye abaana abasalawo tubasanze Kasese, abaana abasalawo tubasanze e Kasese. Abaana abasalawo tubasanze e Kasese. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mbagamba ekintu kimu, buli atuuse sheyalinga busheyalingi. Sakala obeere na mutima mubi, kola ekintu kimu, teekako sheya. Jakala obeere na mutima mubi, kola ekintu kimu, teekako butesi sheya. Buli atuuse sheyalinga, yagaliza banno. Kasese on fire. Kyengezako bagamba Kasese eri ku fire. Ago ge bayita amaanyi g'abantu, ago ge bayise amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amaanyi g'abantu gali e Kasese wano, nkugambye amaanyi g'abantu buradi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President ow'ekkumi. Anna atuuse kola ekintu kimu, teekako butesi share. Buli atuuse kola ekintu kimu, teekako butesi share. Tuli live Kasese, sibalaba, ndaba abantu 5, njagala abantu mutwa, njagala abantu 2,000 zokka. Buli atuuse teekako share, ago ge bayise amaanyi g'abantu, e Kasese. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President ow'ekkumi. Abantu bangi tuyise nabo, tulina omukulu spokesperson tuyise naye, omukyala n'abatanzi n'abakunzi wa Buganda naye tuyise naye, tuyise n'abakungu ab'enjawulo. Naye nga kyengezako bagamba buli atuuse kola ekintu kimu, buradi teekako sharing. Toba na mutima mubi, teekako share. Yago bayisa amaanyi g'abantu abaali bagamba nti obuwagizi tubulina Kampala, kati kekaseera muswadde, temukyalina kyemugamba, naye nga bannayuganda kyengezako bagamba kiriwa, tulina okwekuŋŋaanya, galiko ng'otutwala omumpembe Yoweri Kaguta Museveni takyalina kyatugamba. Laba abaana b'e Kasese bagamba nti abaana b'e Kasese bagambye nti Kasese eri ku fire, atuuse kola ekintu kimu, teekako share. Toba na mutima mubi n'omutima gw'okwagaliza.
njagala obeere n'omutima njagala obeere n'omutima gwo Brad ng'oyagaliza banno atalabye kyeyalingirako munno aliko kola ekintu kimu Brad nyamba buyambi tekako share nkugambye eno NUP yajja yalema ate nga yegaltiddwako amaanyi ag'enjawulo aga people power yegattiddwako amaanyi ag'enjawulo aga people power. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe nkusigiramu ekifaananyi just nze ndi mabega naye kiri mu maaso oyinza ogamba tudire Kampala ne tugireeta e Kasese. Bwe nkusigira ekifaananyi oyinza ogamba Kampala tugireese Kasese. Abaana ba Kasese bali solidi, abaana ba Kasese bali solidi, abaana b'e Kasese bali solidi nnyo. Bagamba temulina kye mubagamba. Bambi buli atuuse kola ekintu kimu tekako share, toba na mutima mubi. Sharinga video simu mubi tekako share. Buli atuuse kyali wange labye kiri mu maaso ebyo mbadde nkunyumiza biri mabega naye laba ekiri mu maaso, laba ekiri mu maaso, laba ekiri mu maaso, laba ekiri mu maaso. Ize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President owa Uganda ow'ekkumi. Twabagamba Uganda yonna yafuuka yaffe. Laba amaanyi g'abantu agali e Kasese. Just ekifaananyi kyolaba kiri mabega, ekifaananyi kyolaba Brad kiri mabega. Bwe nkusigira ekifaananyi kiri mu maaso oyinza ogamba nti Uganda yonna ekungaanidde Kasese, oyinza okugamba nti Uganda yonna eri Kasese, oyinza ogamba nti Uganda yonna etambudde nedde Kasese. Nkugambye abaana bali solidi, abaana bali solidi. Buli atuuse kola ekintu kimu sharinga video, si mu mutima mubi naye buli atuuse yambe sharinga video. Abaana beno bagamba nti amaanyi gali mu bantu, abaana beno bagamba amaanyi gali mu bantu, amaanyi gali mu bantu. Amaanyi gali mu bantu. Buli atuuse kola ekintu kimu sharinga video. Nkugambye oli ne Bobby Rash ku kamera, oli ne Bobby Rash ku kamera. Tuli live Kasese, tuli live Kasese. Abantu bagamba ekintu kimu tulinze just kulayira. Abantu bagamba tulinze kulayira naye buli atuuse toba na mutima mubi. Buli atuuse toba na mutima mubi. Buli atuuka toba na mutima bubi. Buli atuuka atuuse asharinge, network etuzoganyaamu naye ekyo tekirina buzibu. Network etuzoganyaamu naye ekyo egambe ekyo tekirina buzibu. Ekya network kijja giyiya mpola. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekkumi ako ge bayise amaanyi g'abantu, ako ge bayise amaanyi
ku mmotoka awo bamuyisa omubaka Mbuutu Jackson Kasika alize ekintu kimu kyakulayira. Honorable Mbuutu Jackson alize ekintu kimu kyakulayira. Abaana b'e Kasese bali solid. Abaana b'e Kasese bali solid we bakulaga awo. Nsobera temanyikirako bwekiraba. Nsobera Mbuutu Jackson kugambye aliko kola ekintu kimu na mutima mubi yagalizaako banno soba na mutima mubi buli atuuse seyalinga buli atuuse seyalinga buli atuuse kola omulimu ogwo gw'amaanyi omutegereko seya si mu bubi. Naye wanga omutuuse kola ekintu kimu tekako butesi seya si mu bubi. Aliko kola ekintu kimu tekako seya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekikundi. Taata owebale kujja, taata owebale kujja bekusigiramu ekifaananyi Uganda yonna erabika ezze Kasese. Omubaka Honorable Mbuutu Jackson alize ekintu kimu kulayira bulayizi. Omubaka alize ekintu kimu kulayira ku Kabulani. Naye nga kyengezaako bagamba kiri ekintu kimu. Tekako butesi seya. Munene Fujiku kamera bwali awo. Abaana bali solid. Bana
sharinge bambi musharinge Kasese alumbiddwa wenjogerera abaana be Kasese bali solid boy bagamba nti atulinze ekizibu just kyakulayira abaana be Kasese balinze kino kimukulayira aliko muganda wange Zako bagamba tuli Kasese abantu be Kasese bagamba bambi si mu mutima mubi
katika full nominated. Waisa mkumbira kutoka Kampala bali mkuzipe. Kama wewe kijana mkisha the Western ala la la ala laba essanyu ly'abantu laba essanyu ly'abantu nga bali ku kye bayita amaanyi g'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi we bali kujja taata abantu b'eno bali solid buladi balinga abo mu kibuga bali solid balina kye batya bali solid balina kye batya laba nenga buladi atuse sharinga abambuza omubaka Honorable Zamulina omubaka tuli naye era nga batute babiri ne Honorable Kuwesa Mufumbiro batute babiri ne Honorable Kuwesa Mufumbiro batute naye omubaka mbagambye nze amulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekkumi webale kujja taata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekkumi webale kujja naye nga kyengezako bagamba kiriwa buli atuuse okukola ekintu kimu tekako sheya buli atuuse sheyalinga atuuka ya sheyalinga temunawera laba abantu laba essanyu ly'abantu laba essanyu ly'abantu laba essanyu ly'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekkumi webale kujja taata President ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga President w'abantu abantu gwe balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balina ekigendererwa abantu balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna tebayi balina ekigendererwa lwaki bamulonda so nkunga buli munnayuganda wenna gy'oli olina okuvaayo ne tulwanirira eddembe lyaffe kuba bwe tutalirwanirira tewali muntu yenna agenda kulirwanirira kulwanira ddembe lyaffe taliyo tebakulimba nti waliwo agenda okutulwanirira nga ffe bennyini tuli wano twetuddeko ate nga mwannattu ffe bennyini ffe abanyigirizibwa ffe tulina okwerwanako tewali agenda kutulwanirira nkugamba tewali agenda kutulwanirira nkugamba tewali alo nkugamba tewali agenda
kandi kano kakisa kandi ogera kubamanyisa nti omwana wanyu kugamba ekintu kimu ababadde baagala omubaka kugambye ekintu kimu aliko tuyambe busheyalinge tuyambe aliko tekako botesiseya amani kuruka mu pati ya tekako botesiseya bona ababusongola South Constituency nitwongera kubatangira tutimwelekera mwije mwoleka busakiti wanyu kandi ebiro 18 usobole kuba nimugenda kueleza mbao Jackson katika akawo asobole kutu so sazinu aliko kola ekintu kimu tekako botesiseya aliko tekako botesiseya embobirasi ali ku kamera kabuza ali ku kamera bamuyize embobirasi ali ku kamera bamuyize embobirasi ali ku kamera sheyalinga sheyalinga busheyalinze atuse sheyalinga busheyalinze atuse sheyalinga busheyalinze laba amanyi g'abantu tulikaseserive laba amanyi g'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekumi webale kujja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekumi webale kujja taata webale nnyo webalire ddala atuse kola ekintu kimu atuse simubi naye buli atuse yalina okusheyalinga buli atuse akole ekintu kimu tekako butesi share oli ne bobirasi ku kamera What?
ku nsonga z'ambajju n'ensonga ez'okujjako Museveni. Abantu b'e Kasese mukimanyi bulungi nnyo nti mwe Museveni tabaagalangako era talibaagala. Olwaleero nyambadde tisati ya Olivia Lutayo muwala ono bwe basibye mu kkomera olw'okuba nga yagaana okuwagira Yoweri Kaguta Museveni. Naye bwe mbadde nsibye wano n'enzijukira, I remembered when I was coming here that a few years ago in 2015, General Yoweri Kaguta Museveni arrested the Omumbere, and up to now, the Omumbere cannot come back to his kingdom in Kasese. Abantu b'e Kasese olw'okubanga mwetaba mu by'okulonda ne mugaana okulonda Museveni mu 2016, General Yoweri Kaguta Museveni n'obwannakyemalira bwe mwamala okulonda yajja wano e Kasese n'atemula abantu mu lubiri n'Omumbere n'akola ki? N'amukola ki? Kati akalulukano ffe tetwandize kubanga mu bululu buno batandise okuteekawo ensigo ey'obujoozi. Naye ekitulese mu kalulukano biri ebintu bibiri. Ekisooka okubalaga omwana wammwe embajjo nti ye mujaasi omutuufu ali mu lutalo olw'okununula obusibe Omumbere bwalimu. Ekyokubiri basebo ne bannyabo kwe kujja okutandika okuzimba omusingi nga tuguzimba okuva ne Kasese, ng'omusingi gwe twagala okuzimba gwe musingi ogw'okuggyako omuntu oyo agenze ng'akozesa Bakabaka, ng'akozesa Bakyabasinga, ng'akozesa abakulembeze b'ennono okutoola ebyobukulembeze bya Uganda. Bagende ne bakozesa Emorimole owaye Palisa ne bamukozesa okulya mu kandideti owaki owa NUP. Naye abawumba tulwabo w'ennono, naye ng'omukulembeze w'ennono w'e Kasese abo abasirusiru bennyini abakozesezza oli Emorimole ono bamusiba. Ekitulese wano tuzza okubakumamu abantu b'e Kasese mubadde bantu balwanyi, mubadde bantu bamaanyi. Tutandike okunga Uganda fenna twegatte wamu tulwane tuggyeko ekizibu kye tulina. Ekizibu ekyo y'ani? Ekizibu ekyo temuta y'ani? Temuta ekizibu ekyo y'ani? Tutandise olwenyo olulyako ani? Tutandise olwenyo olulyako ani? Mbasaba olunaku lw'akalulu mwena mukeere mugende ekisooka mu Kanoonya. Babawadde ennaku ntono nnyo okulaba nti temusobola Kanoonya, naye akalulu mwena mukole ki? Mugende mukole ki? Mugende mukole ki? Tukakuume, ekitamala okakuuma tulabe nti mbajjo adayo mu Palamenti mutegeki ya manvuuli ku umbrella atutikirire ebirowoozo byaffe, alwanirire Omumbere, alwanirire obusibe bw'Abannayuganda, alwanirire ebyamaguzi bye mulina. Uganda eronagana ne Congo, naye wano e Kasese muli bulungi. Njagala mbebaza Ennabatanzi oye! Ono omukulembeze munaffe yangwira okutuuka mu Buganda. Kuuma Nnabatanzi, kuuma! Munene tugenda kubeera wano, sekitale gyena ajja kujja, abakulembeze b'ennyimbi bonna bajja kujja, batuwadde ennaku ntono naye tugenda zikozesa okulabisa Museveni n'okumuwangula. Ayogereyo obugambo bubiri busatu. Cheshogoro
People power! Power! Etimune National Unity Platform. Tuka setule campaign. Eya karolo akatuka yesinga. Sibanga tusinga. Kanu habelinga nesa. Sibanga tusinga. Amani wama tuwenye mulucha. Setule kwa tuwenye macho. People power. Power, power. This is the first time we have had such a gathering led by the opposition, and more especially National Unity Platform. Mutungeni ya Mucha, our party president, Honorable Bob Wine, Robert Chaplin. Akaya San, Akaya Soma Kambaini ya no, Tukeli ya nayo, Tukeli ya nayo, Tukeli babu, campaign Syrian Suka. Swani manahano hawe sachungura ofisi ya NUP. Netakale elitangani ndreshenyo. Elituka chono taka sabu kwa campaign. Baneto mwitakaniza ye. Mutukile ahawe. Mutukile ukoyo yawe nayo. Makalokano nekesinga twale ndasi. Gareka Sidalo, the party president, and the future with our office officially. Allow me to give this microphone to our party president to open and launch our office in the morning. Thank you. I will come forward, all of you. I want to Ya tugezaako kugulawo office side zekasese eno office bagezaako okugigulawo. national mobilizer. Musebele nyuma abantu. Musebele mtakenda haya. Vitu vikali. Special moment that we are opening our office in Muhocha. Lord, we call upon the Holy Spirit. Lord, we call upon you to sit in this boardroom, that everything that is going to be planned from here leads to the success of Honorable Bantu. Lord, we pray and believe that you are even here right with us. All these arms, Lord, that are stretched towards this office are an indication that you are here with us. And therefore, right now, we get you. We
Muhocha team. Let's give them a microphone and they say a few words. And we'll come you here and pray a blessing for you. Please, proceed. Isiamuzinda. Because next week here we are here. Ya aganda wange aliko office tumaze okugigulawo office. Ya office awo tuba tumaze okugigulawo. Office tuba tumaze okugigulawo naye nga aliko nkugamba kola ekintu kimu just tekako butesi share aliko nkugamba kola ekintu kimu tekako share temunyiiza nno. Temunyiiza aliko kola ekintu kimu tekako share buli atuuse asharinge. Buli atuuse yatekako share, buli atuuse yatekako share, buli atuuse atekawo. Wapao. Tuli Muhocha Town Council Ekasese. This is Busongora County South for Honorable Mbaju Jackson. Abaye tuli Busongora County South eya Honorable Jackson Mbaju Katika. Tuva ku nominations, twakava ku nominations baganda bange. Tuli Busongora South constituency. This is Muhocha Town Council, the first constituency immediately after Kasese municipality. Tolokera Chinyateke Mukahocha sub-county. We are with the Honorable Mbaju Jackson, the aspirant for Busongora County South. This is Comrade Farida Nabatanzi. We are with her. We have the Vice President, Western Region, Mama Jole Mugisha. We are with the Deputy Spokesperson, the Honorable Alex Waisa Mufumbiro. Vanange agogemanyi gabantu. This is Honorable Sam Baluku, former NUP aspirant for Kasese municipality. I'm the one on live, ladies and gentlemen. This is Muhocha Town Council, Busongora South, representing 256, Muhocha Town Council. Ladies and gentlemen, we are representing the National Unity Platform. This is the NUP camp, and Kunga, these are GoTV guys, Kunga. Katitolekera Kahocha sub-county, erimu Busongora South constituency. Ndoza manyi gabantu mugalaba. Baganda bange, we are painting Kasese red.
We are painting Busongora South red. Kunga, kunga! Kunga, kunga! Kunga! Ladies and gentlemen, you cannot believe this. I can't believe this. Ladies and gentlemen, I can't believe this. We have the support. We have the people on our side, ladies and gentlemen. We have the support. We have the people on our side, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we have the support on our side. This is Busongora South constituency. Ladies and gentlemen, we have the support on our side. We have the support on our side, ladies and gentlemen. This is Muhocha Town Council, and we are presenting to them their beloved candidate, whose victory was stolen, who was cheated in the last general election, ladies and gentlemen. Lababana. This is Busongora South. Busongora South, kunga kunga. Banange, we are heading to Kahocha. Now Chemula by the other side down, this is Queen Elizabeth National Park. Ladies and gentlemen, this is Queen Elizabeth National Park, one of the natural resources we have around Kasese. Naye banange, where do our taxes go? Busongora South constituency, you have a savior in Jackson Mbaju Katika. He is the man who has delivered to his best. This is Kasese People Power. We are representing the National Unity Platform, ladies and gentlemen. Labo Kwagala. See the love, ladies and gentlemen. Ali live bambi sharing. Ali live bambi sharing. Share, ladies and gentlemen. Ayogera namwe nze Sam Baluku, NUP MP aspirant for Kasese municipality in the recent 2021 general elections. Ladies and gentlemen, this is the love that the people are showing us. Banange labo kwagala. Banange. This is Busongora South. Ladies and gentlemen, Tolekera Kahocha sub-county. This is food of fire. Municipality Bon. Ladies and gentlemen, this is the NUP campaign trailer. We've just had our nominations. Ladies and gentlemen, Gano Gemanyi Gabantu. Lengero Kwagala Baganda Bange. This is the National Unity Platform, Busongora South. On the lower side, we have the National Park. This is Queen Elizabeth National Park. We are so lucky as Kasese that we are endowed with these natural resources. We have the lake. We have the lake on the lower side. John Kationo yali independent of Busongora North, the other side. So he has joined our camp and he was number 2. Yeah, so we are trying now to mobilize and widen our capacity. Yeah, he was number 2. FDC. So he contributed a lot to Nzou's downfall. Now the disadvantage was we divided now the votes and NRM went through. He contested with me then? No, he was in Busongora North. Oh,
the other side. Yes. Yeah, so he was independent. Okay. So this time round he has joined NUP. We didn't have a candidate in Busongora North. So he has joined us. So we now have a solid team. Yeah. So ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Telunagwa chitegeza siluhwere mu Lukonzo. It's not yet over. Omukonzo kabwati siluhwere. Suluhwere chitegeza sichechahwa. Oba telunagwa. Telunagwa olwa Busongora South. Telunagwa olwa Uganda. Banange tuveyo laba banange. Laba sapoti. Honorable Jackson Mbaju, representing Busongora South constituency. Ladies and gentlemen, I'm with, this is Honorable Jackson Mbaju Katika. He's our flag bearer for NUP Busongora South constituency. He is our flag bearer for Busongora South constituency. Abana banange tusimbude. We have Honorable Alex Waisa Mufumbiro, our deputy spokesperson. We have the deputy spokesperson, Omukulu Alex Waisa Mufumbiro, Alina Feka Sese Banange, Wasinte Yasa Honorable Tumwanirize Kasese, Tuline Vice President wa Fomagala, Deputy President, Mama Wafe, Deputy Vice President, the Honorable Jole Mugisha, Mama Toyanziza, Webaro Kwiza Munonga, Wasinje Yasa. Ladies and gentlemen, aliku kamera, Yenze, Honorable Sam Baluku, NUP flag bearer, Owekasese municipality in the recent 2021 elections. Ndine Honorable Farida Nabatan. Nayenga chaliwa ngaliko wenda mwebali nnyo mwebali ddala okubeera n'okubuuza abantu wenda moderasi awo bakomyewo nga ndikutemu kyekize bagamba kibantu bagamba abantu be basinyewo ne bagamba nti onaleba onjuba twala mpaka gye twagala chaliwa nga wenda aliko teweewooza kukola Uganda yonna eringa eweddeyo mwana tuneje Kasese abantu Kasese dunia bali solid boy kocha alina kyobagamba abaana oba ali abamusinza bano wabula his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekkumi webale kujja kutubuusa naye nga bannayuganda mwenna just mulina okukola ekintu kimu mulina okwebereramu mulina okwekuŋŋaanya mulina okweteekateeka olw'okubanga tujjawo omumbembe olwo atusibyeko akanyaga abasajja tebalina kye baali nakyo naye uganda yonna bagifuula yaabwe nekusabbo ngabo ava ku bunansi ava ku muntu wa wansi jasitaisabbo bayisawo ebintu byabwe bayitawo bannange balowooza eno uganda yaabwe ate uganda gye tulimu ebyaddala uganda tujja kuginunula bannayuganda bwe tudda ewamu bagamba ekintu kimu uganda tugenda kuginunula saazo tuli Kasese tugezaako okubalaga ebiri e Kasese yonna baabuuka buli bwe tugenda boyi abantu banyi abantu bagamba ekintu kimu ffe Museveni tujja kukolabisa buli mbeera buli omu asobola azanye paati ye nga ye nange bagivugire obuvuzi naye esimu gy'okubyeko erikula imusomamu ekiriwo
Bannayuganda mwenna tubagamba ekino kimu just tulina okwebereramu. Mulina okwerwanirira, tewali muntu yadde n'omu agenda balwanirira, taliyo, tewali agenda balwanirira. Ffe bennyini nga ffe Bannayuganda ffe tulina okwerwanako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President ow'ekkumi, yagamba ekintu kimu nti ffe bennyini tulina okwerwanako, ffe bennyini tulina okwerwanako, ffe bennyini tulina okwerwanako. Ogambye okusigira ekifaananyi ekinene ennyo, olaba n'abasirikale abajaasi nabo bakkiriza, bagambye omusajja takyalina kyagamba abantu okusigirako ekifaananyi akatini ennyo. Tutambudde n'abakungu bangi, tutambudde ne Honorable n'abatanzi. Bannayuganda kyenyizo bagamba kiri kimu, tulina okwebereramu, tulina okwerwanako, tewali agenda kutulwanira buraadi. Tulina okwerwanako, tewali agenda tulwanirira. Tulina okwerwanirira buraadi, tewali agenda kutulwanirira. Kino kibagamba Bannayuganda mwenna, tewali muntu yadde n'omu agenda kubanga abalwanirira. Yes, tulina okwebereramu bweberezi. Yes, tulina okwebereramu. Yes, tulina okwebereramu nga Bannayuganda. Abantu bagamba mudigido, abantu bagamba ndya. Abesanyu ly'abantu tuli live Kasese.